mukusikanga n'omuguwa nali nzukuse kulya ddaaku gayi oba twava ku ki gayi n'akasuka pako nga mulimu amazzi agoocha yes era nyina n'enkovu naye lwakuba ndowooza tekyalabika love yakwokesa abantu abamanyi poze ebintu bya trendinga nnyo lwakuba tiffe tetuli baserebu singa twali baserebu bandi ntimbe omusajja akuyira amazzi ng'omumye akaboozi yes kozi nali ntudde nga ntabula lato oli eddaaku ndye eddaaku Shalom najja nenfuluma nga eddiba lisigadde ku night mu kifo ky'okunneetondera ate yanoba kozi nali mu ddwaliro kati we yankutulira twali waka ndi mu ddiiro ali mu kisenge ava okunaaba kati Sorry, Shami bannange. Sorry, Shami. So be well. Sorry. Tokaba. Shalom. Tokaba. Halwa katambala kange. Tokaba. Just dry your tears. Tokaba. Yes, nali mu ddiiro ng'ali mu kisenge ng'ava kunaaba kati nendaba ng'aluddeyo kitegeeye ngamba ye ono bw'atuuka anaaba najja ne musavinga sapa ngamba naye leero ng'aluddeyo nenva mu ddiiro nzija mu kisenge gayi namusanga akutte essimu ng'ali bwereere ng'ali mu kwesinappinga naneekanga ngamba ye mu nyumba tubeeramu abantu baki babiri lwaki aba yeekanga okitegeera gayi kumbe yali asindikidde omuwala susuwe ng'ali bwereere Shalom tesasooka kirowoozaako tekyasooka kunnumirawo naye wekyannumira nti enkeera nagenda okugenda ku kizimbe ng'omuwala yakutte susu wabbaawo namutambuza ati kizimbe kyonna abaana abasinga nga bamulabye neŋŋamba kale byonna yandibikoze naye n'atakola ki n'atasindikira omuwala nga yamusindise mu kizimbe nalindi awo nga abaana bagamba Shamimu weepanka biki naye leero baakumaze akajanja ne mubagamba ate kiki jangu olaba ebbaawo bulijjo bino byogumira neŋŋamba yii bwe nkugamba nti emikolo nze nagyekolera towakana ng'oggyeko Royco makuloni biki Shalom nagula sukaali nengula omuceere nengula ettooke ebintu ebisinga byonna bye baleeta ng'oggyeko bye bateeka mu bubokisi nze nabyegulira omusajja agano sazaamu omukolo nga ne mama wange sawa waliwo we yatuuka ng'agamba tukireka kiveewo kiggwe kiveewo baleme gamba nti muwala wa gundi yali aleeta omusajja ate omusajja n'akola ki n'atajja okitegeera neegulira ebintu Shalom nagamba omusajja ogambye na $5,000,000 zireete tukole kitangamba mbate naguze akaduuka bunyina akaduuka k'abyamasannyalaze ke naguze kenjagala okutandika okukoleramu Shalom neŋŋamba owaayi alabika yaguze akaduuka kumbe yali alimba nga n'akaduuka tekaliiyo Shalom nagula ebintu negulira ebintu era famire yange yonna gye muli mukimanye nti ebintu bye mwalya bya mwana wammwe mwalya bya mwana wammwe zali ssente zange si bya mwami byali byange Shalom nze ku mukolo gwange nakola ekintu ekitabangawo era ekyalo twakireka kiwuniikiride nga kiwuuma Shalom omukolo gwange gwaliyo omugw'omunaana nga 16 Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto
kwensabira omukisa kobe ng'oddiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbwofuna ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Hey, welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kaswa kigambo it is happening ya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanaba. Tagwa subscribing akadeka seko obenga ofuna notifications each and every time that we upload. Nze Shalom Hadad Kawesi gwabona ko olwaleero abwemba ku set sibanze kamba ni banafante kamusibenjo menya maso nemba jukiza nakuzo mwezi ngabiri mwenda lero mukago olujja bigabano Kevin na emeza milioni 2 milioni 1 emitwalo 2 n'emitwalo 10 tugaba friends of Shalom Vurumula tugakwe yagala kulya kunywa kunyumirwa bulamu buli muganyi yenna eyatadde ku Shalom 256 wali agenda kubaawo mpola mpola tugakumirwa tandika saa 12 zakawungezi paka gwo buli yangu kati nze nkoye so kuba ku 075005 2719 filo gule ticket yo ya friends of Shalom Vurumula mpola mpola lero sirinzeka ndine former sire queen bali former kati okutuse era mnange Shami ono twamukolako interview ka school live was it last year yeah mu February ku Valentine nga twelekera ku Valentine interview je twakola ne Shami abanye bakuvuma ani akuwagira baka kwogeza buto Shami yavao na agamba mbunze nsobola okulya akawunga n'omusajja nga mwagala endera dango mwalo na likempozo obwavu because back then she was still beautiful and hot nga yakabwat I know Shami munne byayogera abituukiriza ye agamba kulavu kwatava tajja ne batalina sente Shami yakolanga mu kibuga afuna omuvubuka n'amujja mu kibuga n'amutwala endejje zanta n'amupangisiza omwana yali omulungi anedduuka mu Kalungi Plaza awo omusajja amutwala ndejje zanta nga neti nabyo kiri bweru lwalavu Shami n'agamba mbu ye tagana yemuli ku Valentine nakyo kyasobola kyogera sikyasobola wayiga nayiga you learned in a hard way how are you Shami ni fine nayo kyanirira wadde omusajja akukyawa ngezaako just kwegumya naye mukwano mbirabyeko kati era kanziremu nkubuuze kati okyasobola okwogera mbu gwosobola okulya akawunga mulaavu olw'okwagala omusajja sikyasobola kubanga byendabye mulaavu omuwala ali yayagala okugezaako ku musajja omwavu agira alinda omusajja omwavu omwanda olusu omuyirawo omubiri naye mukwano omusajja omwavu nga yakulaze true colors ze asinga ne ku mugagga
kozi omugagga yasobola okumanira naye ng'ogamba akasita kimpaayo ku ssente n'oguma olw'essente omugagga z'aba akuwa naye ate omwavu akumanyira nga talina na nsonga gy'owa yes lwaki aba akumanyira so kati love yo ndabika nagivuddemu don't give up. Shalom. Don't you give up? No. Byendabyeko mu love. Bika byamaziga by the way. Because when tuniramu ebbanga lyemmaze n'omwami oyo oba omuvubuka oyo. Shalom. Kibi nnyo okwagala omuntu nga tategeera. Okutegeera omanyi kyentegeeza nti omuntu atategeera ye muntu nti talina muntu gwasobola swalira. Buli kintu akikola. Ne bagamba mbuze siswala. Yes. Omuntu oba toswala oba totegeera. Nga toyina gw'oswalira. Buli kimu okikolanga bw'oyagala. Oba totegeera. Kati ye muntu oyo gw'oyinza otteekamu ekyo ekikula bwe kityo. Ate n'ekirala omuwala ali eyo omusajja akozesa ebiragalalagala mwesonyiwe. Abakwata video bakyaliwo. Lwaki emmeeza gy'onyeenya eriko ebyokunywa by'ebbeeyi. Kuliko ebyokunywa by'abasajja abali ku kamera. Ovumirira ebiragalalagala oba baleseewa. Omuwala ali eyo. Omuvubuka akozesa ebiragalalagala. Oba twawule ebiragalalagala. No, buli kiragalalagala kozi buli kiragalalagala kirina effect yakyo. Kati nze bwe nagwako yali wa kiti yali wanjaga. So yakubanga kibanga plain sijja kulimba ebbanga lyemmaze naye saayiga nti oba akozesa kibanga oba plain nalabanga njaga. Saamanyanga nti kozi nze nali nga ngivumirira. Era nga wendisangayo obwo obuntu bwe bakozesa mwe bagiteeka. Nakola bwati. Kati no wabeerawo kalinga ka Tiffany. Nanti akagira bwati n'ateekamu kati nga ffe abanywa ekibanga. N'oteekamu kata. Nga mazo gisiba nga onootereka. Tebakoleramu no grinding, n'oteekamu no kataabako, kagundiko, n'ogikola bwoti. No. Kati nga olaba flavors za shisha nti wewe we bazikipingira obwo boxi bwawe. Kati nabo bafunayo otuntu tubeera nga tuboxi nga asaanukula we bati nga we naasaanukula essimu yange we bati n'asonsekamu n'abikkawo. N'abaako waakasa kati nze buli we nakagwangako ng'oba alina waabutadde nga njibbawo ne njisuula layita ne mbusuula. Baali tebayinza butakukyawa. Eryo ddagala mmere. Sidda by the way naye bwe yaŋŋambanga nga gayi tasobola kulya nga tanywedde enjaga. Ng'era akugamba ogenda gifumba ngitunuulire naye nga sijja ggi. Anti enjaga ereeta appetite. Kuba ginywa sifu gyempulira kwanza sinywa njaga. Bagamba mbu enjaga ereeta appetite. Naye bwe yaŋŋambanga naye omuwala ali eyo by the way atandika ng'oyagala atandika kugwa mu love. Omusajja oba omuvubuka w'omusanga ng'alina ekiragalalagala ky'akozesa muleke. Kuba ogenda kaaba, ogenda kwejjusa, ogenda bonaabona, owunzike nga ogamba kale singa namanya obeere mu eyo embeera bwetu kale singa namanya. Ate n'ekirala abawala mwesonyiwa abasajja nti omusajja omusanze akwanidde mu mmotoka. Mu taxi? No, mu mmotoka zino emmotoka zammwe zemuvuga nga yeevuga. Muwala ki ataagala musajja alina emmotoka? Shalom. Gy'ali e Kampala wano? Taliyo naye mukwano kankubira ekiriwo kati. Omusajja agenda ku bondi n'apangisa emmotoka ne bagimuwa ennaku 3 n'awayo emitwalo 18. N'abeera nayo ku Lwokutaano, ku Lwomukaaga, ku Sande ne bagikima ku Mande. Naaba onyumiddwamu. You people, you should live a moment. Nedda. You live a moment. Omusajja waba apangisizza emmotoka kabe olunaku lumu ginyumirwe weeyagale teeka ebigere ku dashboard bwoti. Ata endi ogenda snapping ebigere bwoti. Ku endi ogenda kunamuki. Happiness wanga muli mu fake life. Ofakingako bana. Shalom. Fake it till you make it. Nedda faking life kino ekintu kiri more expensive. Lwensonga ataddemu emitwalo 18
buli weekend kozi bagimuwa Lwakutaano okitegeera Lwamukaaga Sunday ne bagikima ku Monday ate demo mtwa 18 agina teka mwezi amafuta 10 okitegeera 28 28 osobola ozitereka abaana baba jebbi balina sente noziwaayo ku bondi omwezi ziwera ddi no zisobola wera shami ziwera ddi nedda kankugambe Shalom ennaku zino emmotoka bazibawa ku kibanja mpola ate batuzipangisa ate mwagala tupangise emmotoka kati mwagala tukole ki ziteekeyo zikuŋŋanyo ziteekeyo bagikuwe ku looni abasajja gye bali abagaba emmotoka ku looni ati buli muntu mbu twagala okugula emmotoka ffe just twagala kuvuga mbuvuza awo kinyumo naye si buli muntu mbu agala okuzimba obugula emmotoka by the way nze nabe mmanyi bakyali bange ataagala mmotoka taagala kuzimba taagala baana kati nanti omuwala yenna nga tosobola lowooza nga nze bwe ndowooza bakyakuzinira nnyo bakyakulira nnyo mu mmotoka ng'olowooza nti n'omusajja oyo gw'ofunye olw'okuba avuga emmotoka nti omazeeyo kati gwe walina emmotoka ate yagiina naye nga public emanyi nti omusajja omwami yapangisanga emmotoka mukwano ne tulya showbiz ate ali munaku so yali akola ku dduuka ssebo ffenna nga tukola mu kalungi awo baali bamukozesa anje era ali akola ffenna batukozesa naye ng'omanyi sente zaafuna yeringa afuna emitwalo egi nga gye bamusasula omwezi 6 naye walina bizinensi yo mwagattanga if love is there love is there Shalom Sali mulavu bali banziba akatambaala bali bansiba akatambaala sikulimba nga mwakola n'emikolo kati bana Shalom ne love enombi kale mwakola n'emikolo twakola emikolo naye Shalom nyinza okuba nze neekolera omukolo kyagamba jebbi abalabe Kampala beekolera emikolo bano beba x nze neekolera omukolo tugenda tandisa kano omwana yeekolera omukolo omusajja amugobye full interview 5 p.m. ku Shalom 256 weekolera emikolo neekolera emikolo Shalom wagala kakasana nali sina gwe njagala kakasa naye ebintu engeri gye byatambulamu nagenda otuulo balaabalamu nga mbutuufu omukolo nze nagwekoledde kale wampa ne kaadi kamala gibikulako wano oba Uganda mbasomere ku kaadi eno njagala nnyo ebyonoonyese for sure kakati bambi neekolera emikolo ne bajongezayongezaayo beeka togwa musuubi ojja funa omwana awo akolera omukolo naye gwe nywanjagayo kati kankubiryeko Shalom kino ekintu omanyi kati fe obuzibu bwe tuyina kaadi yange eriwo omukolo gwaliwo ddi omukolo gwaliwo mu gwa 8 nga 16 guno omwaka yes guno omwaka kaadi yange nga sigiraba July August kati nze obuzibu bwe nnina Shalom anyway ate abantu bangi nnyo balina buno obuzibu okubeera nga gwe first born ewammwe nga ate family gy'ovaamu muli baavu banaye si kintu kyangu nnyo eri omwana omuwala oba abalenzi kiri kitya naye ku mwana omuwala bannange bikalubamu kiddemu okola otya okubanga omulenzi gw'ofumbiddwa ye breadwinner ewaabwe ye nga ye breadwinner nange waffe nze breadwinner mwakola ensobi ekinakyogera kuddawo nga kuba abantu banvuma naye olaba omuwala ali eyo tofumbirwanga omulenzi nga yalina ssente ewaabwe temugenda kukulaakulana jabba akafuna ssente senga akube maama akube batoobo naawe omulenzi ali eyo towasanga omuwala nga ewaabwe ye mugagga mugambe muli akayimba kawalukaga kabayita bizibu family it explains it all kati imagine gwe breadwinner amwe wena bato abasoma batunuulidde gwe mami watunuulidde gwe tata anuulidde gwe then even the boyfriend you have got nga naye kyekimu kati waliwo ensobi ekolebwawo kati wa mwena mwegwakola okubamba mwalina ekibagatta ennaku eyo ebagatta nemufiiringa piti nemubeera mukwano balina nnaku si mukwano mwalina ekibagatta no kati nze okusinkana oyo gayi nalabanga nti anyway nali nkoye bino ebintu Shalom nga nkoye kawala kalungi kasiraamu nobeeraawo omusajja nakubira jangu ndabeko n'ogenda n'omulabako n'oli nakubira kale mu wiiki ne weesomba emirundi ng'esatu ng'okola otya nga weesomba Shalom ng'omusajja agenda kukubira gameshamimu
tukawo kazigo nojivuga ng'omanyi nti ogenze nolinya border right now notukawo kazigo nomalayo lunaku kikansoka nkubuuze wali otalijjako musajja nga asula mu single room baali bangi ekinabyo nga kiri wabweru nga kiri munju munda anti kati bafuna buno busingle room bukabera self contained yes mulimu kasinki awe mabbali kagasi ka Starbucks kilo 6 wali tule y'amagi ne ka fridge akolujja olumu otuukawo nga kiri muli n'ogamba alina munno wakiweeri balinga bangi kati nali mbakooyi nga mulimu obutaala bwa bbulu obwakabbulu baafuna waliwo buno obutaala bwe baafuna akakuba ne kagenda ku siiriini nekaleeta obutaala bw'enjawulo n'abaala mulina ennaku nyingi Shalom nyingi kati nze okufuna oyo gayi nafuna gayi ebyokuba ng'okunkwana yaŋŋamba njagala muntu gwe nsetolinga naye nkoye kale nga tuli ebintu tubifaanaganya n'abaala banganze ku dduuka nga natuulanga awo ne banagabbawo ne bafuna omusajja mweru naye yali nsobi tebafumbirwa musajja mweru ne ssenga wange yaŋŋamba naye oyo ogenda mmalako naye omusajja omweru tebamufumbirwa lwaki omu ndi muddugavu nina ofuna omusajja bali omusajja omweru sinoliita butwakinga n'ekiro bukongola n'ensenene obusajja obweru okasanga kafunye evuka kongola ensenene obwo obusajja obweru tebabufumbirwa nze nabalaba nga bali mulaavu omusajja bwavijuka alina ekiviiri ng'alina ekisunsu mu kyotala neshamika obonebone waleka abasajja abaddugavu era munnange era ne ba ex bange bagambanga oyo yamwagaza ki wayagala mu kyotala mu kyoti namwagala nti yalina twalina ebintu nga bifaanagana Shalom ennaku era tugiyita ennaku kozi byali bifaanagana ayagala muntu gwasetolinga naye njagala muntu gwe nsetolinga naye But I think you guys mwali baana bato twali baana bato naye ate nze nali ntegeera naye mwali bato tukkirize nashamu abaana bato tebali abafumbiriganya olaba ebintu byekwekomitinga Shami it comes with a lot of ups and downs go ge mazima ka fenna bitandika ebyo tujja kweryamu ogala nga kikutteyo naye nga you have not laid out strategies how it's going to work out kyova abamu bazaala mneza omwana asooka naga man obuto lwajja buzaawo saabitegeera n'olwokubiri but in the beginning it wasn't love bibya serious basinga mu Kampala naye aganya kula naga lwaki nsasula ennyumba ey'okujja ntubeere wano jantubeere fena yes kati abamu teba love I would call it ngoli bakwatibwa kisa ngoli aga bambi nakafunyisa olubuto kaali kato sina gwenkalekera that's not love kati mwe mwenna mwali bato one sigwe ali amusooseeko mu kyotala asinze gwe naawe wali oyagala setolinga two walina ssente olina business okola kati noyagala omusajja ate gwosinga ssente tawa mune ali nsobi naye nali simusinga wali omusinga kyani business yali ekola lwakuba nti ekyaliwo nti nze nali neekozesa ng'ate ye bamukozesa ate nga ye n'otuuka nga tokyakola business nogisaamu abaana ng'oli mulaavu business nedda ka business ako kaaliyo naye nalinga mu saaluuni nalinga mu nviiri ng'eno kato kange kali eno kaduuka Shalom kagamba ki Shalom kali eyo kakoza akabiri konna bagamba Shamimu bannange ate kati watulekera ono naye abaana bo kalungi babi naye namugamba bonna buli muvubuka golaba kalungi mulwadde ekyo wakola kyaki yes nali nyina omugamba abasinga balwadde abavubuka b'okumutasa wowowo balwadde oli serious yes okay like we are serious tetukulimba like siri kulimba abavubuka abasinga kalungi awo Gaza kansomere mutaasa jebulira wano abavubuka abalwadde balwadde mutaasa kalungi Temiseewo Fiona Moore Ivory nabo balwadde ewali andusame gadgets wa abavubuka abasinga balwadde era namugamba buli muntu gwolabaawo buli muvubuka kati gwategeero kyanti balwadde buli gwogayanga mwamukebezanga lugwakyalianga omukebeza no si kumukebeza kati jjukira nze nakoleranga mbavubuka okitegeera ng'owulira ebibozi byabwe bye banyumya biki kalwalinga lwali
waliwo olwali n'okwerabirako. Yes, Shalom osolaba omuntu n'omulaba we bati. N'ogamba naye ono omuntu engeri gy'atambulamu n'enjaga gy'agalamu abakazi. No, you cannot tell if someone is sick by mere looking at them. Because agamba mbu avuka bonna kumutaasa temusewompoza kalungi Ivory bonna balwadde. Bonna balwadde. Ate nga bebaka ku baana ku bisimu ebicupuli. Yes. Bebaka kumala kusimu enchupuli. Ku bisimu ebicupuli ajja n'akugamba ngenda kuwa iPhone 14, ngenda kuwa 16 Pro, ngenda kuwa 17 mukwano n'akulaga nti agenda gikuwa. N'akuyita n'akutuusa kazigo, n'akulaga nti n'essimu weeri, n'agikuwa oba okkirire wammwe ne bakuba ne bagikugyako ne bagimuddiza. Bili kwa mutaasa kalungi. Mutaasa kalungi temiseewo ebyo byonna ebizimbe ebiriraanye awo abavubuka bonna abatunda. Omuvubuka akulira obwerere. N'akuwa n'essimu n'ogikwatako. N'agikuwa bw'okyo essimu. N'ogikwata. N'omuwa amagulu. Yes. Olumala okumuwa oba okkirira bw'oti. Ewammwe ne bakuba ne bagikugyako ne bagimuddiza. Omugamba nange bebbi essimu bagikubyeko. Bagikubyeko bati. Naye kankubire wana ofisa wange twawe abasoji trackinga. Kambikoleko nakulaga nti naye anoledwa kintu naye tati. Kumbe yakulidde kubwere. Kumbe yakulidde kubwere. Kuba kati bote bakyakozesa ssente. Bamanyi nti abawala baagala amasimu agaliko agakajja obeera ne bbugumu ate si buli mwalambu abimanyi okujjako ffe ababalwamu. Yeah. Balira abala ku essimu enchupuli. Enchupuli. Kati oba tomanyi era baba bagenda kulya. Ate basobola kulya mu ssaako yaabwe yonna. Abaana b'omwaka edi? Yes. N'ojja n'ondya n'otemezaako ne munno n'ajja. Bwe bati. Lwaki oba otuwa? Kati mba njagala essimu. Mukwano gwange kyali wange naana bamwadde essimu 17 Pro. Nange njagala. Nkyali ku 11. Nange njagala. Mugamba naana biki nansomeramu kaddiiro. Teza abala bejjamu. Abakola mu arcade. Abasinga naye ate batono. Temutera bbeera munyo mu masimu temuli munyo bawala. Bali eno mu salunje bejja ba make up grand by night. Abaleke bali banseemu omuntu abo. Abatabukira abaga. Bali bankumyeko omuliro. Abala basalunyi bejjamu okufa. Naye baleke. Baleke awo bali banseemu. Kati ofuna ki ekirowoozo ekyekolera emikolo? Kati mwana gwe gayi munanga nkwana tubeerawo namujja Nowa. Namujja mukazigo yali abeera wachengera. Ojjukira nga kugamba twali tubeera. Na oli wako. Chenga tebeerayo bantu. Chengera sitaani. Bannange namujja chengera. Chengera teriyo bantu. Waliyo chengera kubalya sitaani. Lwaki wagenda chengera? Toshiraba. Like nali mulavu ne mujjo ne muga kati namusange chengera nga ali mu kaluumu. Omanyi bino ebifaliso bye bapikamu omukka ne kizimba. Yes, nga kwasula. Mwachikanga mukka. Twachipikanga omukka ne kikolo. Jebwa kirako ekifaliso ekyo. Yes, nga tukipikamu omukka ne kizimba ne tukola obuliri. Then nga inawo ne TV ye. Nga kya inchi mmeka. Oba yali 5x6. Kati ate wachifumita mwaka tuli ne kyabi. Nga kyabika nti obuliri nga buweddewo. Kane mwabakanga bulungi kwa ekintu eky'omukka. Kati nze yanterangayo like kanunga kana akantu kegundi k'entebe emabega. Kati nze nga kwekyo ekifaliso tumala okwalawo essuuka bulungi nze nentekako akakana akantu. Yes. Kati naye nga waaba avaako onyenya we bati yes. Go bouncing. Yeah. Go bouncing naye kati nemugamba naye eno tuveeyo. Ate ekyaliwo nti nze nalina akazigo kange nga nina ebintu nina emifaliso biki nemugamba wano tuveewo. Tufune nyumba enamasuba. Tandiko bbeera eyo tugatte. Gyali obeera enamasuba. Ginali mbeera nange nensenguka mu kazigo ka single room. Kwanji gyali obeera ku Masaka Road. Kati gwe omwala omuto. Obeera oki ekyengera gwe omwala omuto Shine? Munnange ne mujjayo ne tutandika bbeera ffenna. Kati otutandika bbeera ffenna nendabira ddala nga bambi. Otunabira ffenna tusobola okwezimba. Okitegeera nga ndaga anjagala nage mulaye nga tweyagala tubeerawo kati red flag ne yasooka
twali mu kisiibo gayi ng'agaana okusiiba naye ngene mu bantu alagambwa asiiba kati ate we tudde waka ng'ayagala sompi ne mugamba naye nze nga nsiiba n'agamba temwali bannika nga tunakola mikolo olwo nga tetunaba kukola mikolo mugamba naye nze nga sisobola kukwatako nangamba mbumbuze bye tobimbuulira biki gayi n'avaako nno mukiraba n'avaako abarespecting eddiini zammwe abalala kano kakulu nnyo gayi n'avaako n'anyiiga n'aŋŋamba bwe mba sikikoze like tugenda kwawukana era twafuna nnyo olutalo ekyo ekiro by the way mu kusikangana omuguwa nani nzukuse kulya ddaaku gayi oba twava ku ki gayi n'akasuka pako nga mulimu amazzi agwokya yes era nyina n'enkovu naye lwakuba ndowooza tekyalabika laavu yakwokesa abantu abamanyi poze ebintu byatrendinga nnyo lwakuba nti ffe tetuli basereebu singa twali basereebu bandintimbe omusajja akuyira amazzi ng'omumye akaboozi yes kozi nali ntudde nga ntabula lato oli eddaaku ndi eddaaku gayi oba nayogera ki ekyamuggyako nagenda owulira emabega pwa nempulya nga amazzi gagize nendekaana awo neŋamba banange njidde kati nali mu nayiti njijjako ngenda ogijjako ng'olususu lwonna lusigadde ku nayiti yakutunuulira atya ye nga maze okwokya n'aleekaana woowe kati nga ye yaleekaana kati ng'aleekaanira ki ndowooza oba yatya oba kyovala nkugambye omuwala yenna ali eyo w'osanga omulenzi nga oba omuvubuka oba omusajja ng'akozesa ebiragalalagala muleke tomanyi kyoyingirira tomanyi bulamu bwo ogenda buteeka mu katyabaga Shalom najja nenfuluma nga eddiba lisigadde ku night nenzikirirawo wansi waliwo akalwaliro awo ewaffe mu kikajjo nenzikirirawo wansi nga ndi bwerere nga ndi mu kabayika wansi nengena mu ddwaliro red flag eyasooka twamulopa ku poliisi saamulopa bwe yakwokya bange baali baye teyakwetondera nga amaze okwokya mu kifo ky'okunneetondera ate yanoba kozi nali mu ddwaliro this life like the stories and you're like kyetwagala ku Shalom 256 your story matters oli mulaavu ofunye omusajja musiraamu munno omugambye nsijja asobola kukwata tunakola nnika n'akuyira amazzi n'akwokya nanjokya naye Shalom najja kozi abantu bangi abajja okundaba mu ddwaliro siga ye yakukyalira nga oli mu ddwaliro yatya yali amanyi bagenda musiba naye nga yajja kwekyo ekiro yajjayo n'asanga bantadde ku ccupa biki did you pay the medical bills bamaama famire yange yamufosinga okusasula kati we yamala osasula eryo eddwaliro ne linnemwa nga balina okuzigyawo bantwala ezi lubaga ne banzigyawo ne bantwala erubaga kati erubaga famire yange yasasula kati abazadde ng'obagamba kiki ekyakutuuseeko nemba nnyonnyola mbwe omusajja yanjokeza yes era ekyali mu ddwaliro nga mama awoza aŋŋamba kimu omusajja mbadde simumanyi kyekisooka jesi wali waŋŋamba oli mufumbo like wafumbirwa wafunayo munno naye mbadde nkusaba byonna kasita owona omusajja mwesonyiwe kuba nze sigenda kukkiriza zika mwana wange olw'okuba nti oli mulaavu naye nga mpulira gayi mwagala even after kukwokya amazzi agokya wasigala okyamwagala nga mpulira gayi mwagala Shalom yakutuusanga ku ntikko naye erimu kisukka bannange entikko is not everything you people mugenda kufola okuba omusajja akutuusa ku ntikko entikko is not everything mukwana bw'oba mulaavu Shalom kankubulire bw'oba mulaavu oba tobiraba nava mu ddwaliro Shalom nenzira ewaka ng'omusajja gye bakwokeza gye wadda ati ge gali amaka gange nenzira ewaka ne sisita wange mukulu wange we nadda ewaka gali tetwamusangawo were you guys communicating yakubiranga ku ssimu no teyankubiranga era bwe twadda ewaka tetwamusangawo nga ayina ewakyali we gyasula gye yagenda olwo ng'anobye
koze okwo kwali kunyuma ng'anobye. Baawo yanoba mu nnyumba Yes. gy'osasula ggwe. Yes. N'anoba amaze okwokya akulese mu nnyumba anobye. Yes. Nenva mu ddwaliro n'enkomawo ewaka era twasanga nga we nabireka we biri ne nnyingira ne sister wange ne tubeerawo ennaku 2. Olwokusatu gayi yajja na poliisi kumakya tuba twebase koko ne tugamba bani abatukedde ne tugenda olingiza nga ndaba omusajja wa poliisi ayambadde uniform ne ngamba sister wange kyo kigenda mu maaso nangamba shamigulawo cause oli sister wange mukambwe nangamba shamigulawo nenzigulawo omusajja najjaga jebaleko nti kale tubadde tukwetaagako ku poliisi ne mugamba ku poliisi ate nnakoze eki nagamba waliwo ensonga ze twagala tumalirize naye tulina zimaliriza ku poliisi ne mugamba nsonga ki awo sister wange nangamba vaayo nayingirawo n'abagamba kiki nti omwami ono abadde asaba mwawukane naye mwawukanire mu mateeka ne mugamba bulijjo naye yajjirako omwami teyajjirako ng'ali ku poliisi nga gyatulindidde asindise bano bakole ki batukime ko sister wange n'amugamba mbadde sikimanyi nti abantu abatali bafumbo mu mateeka tebasobola kwawukanira mu mateeka. Ewe n'abeera sister wange n'amala ati Jemi n'akeera n'ati ngamba mbu akasajja kankubye bukubi. Sister wange. Shalo munange n'abaana bala tufeesinga ebintu bingi. Ate tugumira ebintu bingi. Ate togumiranga bintu bya kisiru. You people, love is not everything. Shalom ngata twogera mugamba Shalom ageza busiru. You people, relationship that doesn't respect your mental health is not a relationship. You're supposed to be my peace. Omusajja akwokeza takukyalidde mu ddwaliro ate alese poliisi nti mwawukane. Kweyo poliisi nga ne famire ye kweri kwaliko mama we ne baganda be babiri abawala. Ni mama ate musiru. Naye mweru. Muddugavu. Musiru. Aswaziza abaddugavu. Ne mama we twamusanga ku poliisi. Kati ng'agamba ki? Ne tuka ku poliisi ne bagamba tubadde tukusaba oviire mutabani waffe. Omuviire wa mu nnyumba eyo? Mu nnyumba yes. Ne bagamba muviire yayagala twawukane so yayina okukola ki? Ogenda. Tuddwali enku. Mama omusanga ku poliisi? Mama amusanga ku poliisi ne baganda be babiri. Nga baŋŋamba anyabo ekikuyisizza wano tubadde twetaaga oyawukane ne mutabani waffe. Ne bagamba okwawukana sikiinaako obuzibu naye yayagala twawukane. Ate wali ebintu byonna ebisingawo byange. So yayina okukola ki? Okugenda yayina okunviira. Kati nga bawansonga kimu okwawukana? Nga bawansonga nti mutabani wabwe ngenda muleetera ebizibu. Omutabani mu statement ye agamba nti nze yali akutte pako njagala okumwokya. Kati mbuwo yayagala okunzijjako pako naye pako singa nali njikutte amazzi gandiyokyezza tegandiyise no mu mugongo Sharon. Kitegeera nga bo bagamba mutabani waabwe ngenda muleetera obuzibu era babadde basaba twawukane. Ne bagamba ekyokwawukana sikiinaako obuzibu wabula akwatemu ebibye agende. Naye nze sirina wakulaga kuba wali ebintu byonna ebisingawo byange. N'ennyumba gwe amuleeta omujja ekyengera. Yes. Ne baŋŋamba nti kaale kati nno nkunyumiza ki? Ndowooza mwaka akavuvuŋŋana ako nga famire yange tebiriimu nga sowa nadiringiza mukozi mama we twali tuva mu ddwaliro yaŋŋamba mbadde nkusaba omusajja muleke. Ne mugamba mama ngenda mwesonyiwa naye nga mwagala nga njagala gayi mwana gwe nga gayi ajja ng'akwatamu ebibye ng'agenda ng'andeka mu nnyumba ng'agenda ewakyaliwe wali ewakyaliwe ate by the way oyo kyaliwe sijja mwogerera nnyo naye alina kyusaamu bw'aba nga watyo wakola bagundi bakyalibe alina kyusaamu koze tuyinza omuteekako question mark waba nga si muli wa bisiyaga alina baawe yanoberanga wa musajja kyaliwe. Yes.
Oba chali bwe yali yagala Ancho baawo. baba njaga ayinamu ka question mark awo. Ng'agenda nga Shalom musigala mu nnyumba. Ennyumba ya mitwalo 4. Tekuli masannyalaze tekuli mazzi. Ebiseera ebyo nali sikyakola. Naye ng'edduuka eriri muto wange akola. Nembeerawo ngamba Shamim ojja bbeerawo. Olaba wali wasobola obbeerawo nga taliiwo ojja bbeerawo. Nembeerawo ne tuyita mu swawumu ne tugimaliriza. Tuba tumaliriza swawumu. Gayi ng'akomawo. Eyakwokya. Ng'akomawo. Eyagamba mwawukane. Nga yeetonda. Oli gayi bw'aba yeetonda. Nokaba. Akaba afukamira wansi asobola okwebakawo n'omugamba nkwate video biki agamba byonna bikole zinkwate naye nze nkugambye nsonyiwa sigenda kuddamu sigenda kukola kino nga yeetonda ng'akaaba. Kati ng'agamba nsonga ki ezaamutabula okugamba mwawukane? Ng'agamba mbu Justin nga woomanyi munnange ensobi zibaawo nakola ensobi simanya yagamba mbu kabuvubuka yansaga. Aya kalinga mu 27. Yeah. Nakambuka buvubuka biki. Engeri gye nali mwagala. Nennotonda gye yeetonda mugamba komawo. Gayinga akomawo. Abawala banne. Kati manya abawala ekibabonyabonya butayiga. Topapira mukwano otyo. Mala ukakasa tomala gagenda. Ebintu by'omukwano. Abasajja asinga baagala kimu kuba manya. Shalom, gayi we yakomawo ate yakomawo na nkola mpya. Yakomawo kumaliriza. Alaka yakomawo kumaliriza. N'ennyimba ezo zibira kwa bayimba ku TikTok. Bw'aba teyatondebwa kuba wuwo ne bw'okola eddagala. Shalom, bwe yakomawo na nkola mpya yali ya Snap. Snap? Yeah. Snap kyeki? Omanyi Snapchat? Snap. Yeah, mbere waliwo abantu abakozesa nnyo Snap abazimanyi nnyo. Gayi ng'osobola Bawo ngali ku Snapchat? Yeah. Ng'osobola beera. Abasajja abeeru nga bazibu. Babeera ku Snapchat. Nga bawala bino bye banaakola omuwala. Naye atula mu kafilter? Mu kafilter ate nno ng'ali bwereere. Ayi kaafuna anti. Ng'ali bwereere. Shalom, ndeka mnaye tu. Madde sikategedde. Madde sikategedde. Baawo. Yaddanga ku Snapchat mu filters. Ng'ali bwereere. Naye snapping. Nemwe. Ennaku emu relationship ye Kampala. Naye abasajja abeeru babi. Yaddanga ku Snapchat. Ng'ali bwereere naye snapping. Ng'ali bwereezanga. Abawala ku Snap. Bagita cha streaking. Yes. Nga streaking yeah. Nga streaking ng'ali bwereere. Naweerezako abawala abalala. Kati waliwo olunaku lumu. Bonna abasajja abeeru babi. Shalom. Batage mweso abasajja abeeru mbaboole. Why would waliwo a straight man get Snapchat, load a filter, then na snapping ng'ali bwereere then just like why? Mwana gwe ate ekyo kyankuba nnyo wano. Ogenda okulengera ashokinga abawala abalanga abayisa ng'ali bwereere. Yeah, kati kankunyumizayo story kale byabeerangawo naye eno yankutula. Twali waka nga yakakomawo nga anyway yabikolanga nnyo nga yakasala akaviiri ava mu saloni. Kati we yankutulira twali waka ndi mu ddiiro ali mu kisenge ava okunaaba kati Sorry, Shami bannange. Sorry, Shami. She will be well. Sorry. Tokaaba. Shalom. Tokaaba. Kalwa katambala kange. Tokaaba. Just dry your tears. Tokaaba. Nali mu ddiiro ng'ali mu kisenge ng'ava kunaaba kati nendaba ng'aluddeyo kitegeere ngamba ye ono bw'atuuka anaaba najja ne musavinga sapa ngamba naye leero ng'aluddeyo nenva mu ddiiro
nzija mu kisenge gayi namusanga akutte simu ngali bwerere ngali mu snapping naneekanga nengamba yi mu nyumba tubeeramu abantu baki babiri lwaki aba yeekanga okitegeera gayi kumbe yali asindikidde omuwala susuwe ngali bwerere Shalom tesasooka kirowooza tekyasooka kunnumirawo naye wekyannumira nti enkeera nagenda okugenda ku kizimbe ng'omuwala yakutte susu wabbaawo ya namutambuza ati kizimbe kyonna abaana abasinga nga bamulabye neŋŋamba kale byonna yandibikoze naye n'atakola ki n'atasindikira omuwala nga yamusindise mu kizimbe nalindi awo nga abaana bagamba Shamimu weepanka biki naye leero baakumaze akajanja ne mbagamba ate kiki jangulaba ebbaawo bulijjo bino byogumira neŋŋamba yasooka okindaga ne mugamba mbadde nkusaba tokatambuza naŋŋamba katambudde buli omu kyemmanyi akayina Shalom naggwerera neŋŋamba omuvubuka kino kyankoze bannange simanyi kale kyannuma Shalom kyannuma kozi nze omuwala nze naali kikoze abawala be batera obbikola kyannuma Shalom wayogerako naye nanjogerako naye naŋŋamba tomanyi bya snap tojja gitegeera bw'oba tosobola gitegeera byesonyiwe ne mugamba Snapchat ekyadda naye simanyi Snapchat Shalom nga manyi nti snap nkozesa kwekwata bu video obulungi nti bikomaawo nga simanyi nti wali okustrikinga nga simanyi nti n'omuntu osobola okubeera ku snap n'okyatinga n'omuntu nga sibimanyi Shalom nze nabeeranga mu tawuni abaana ne baŋŋamba gw'oli eyo naye bbaawo kyabeere n'oku snap kye yeekola muli neebuuza snap kye ki omusajja oyo yeyandeta ebirowoozo ebigamba kannoonyereze ku snap kitegeera ngenda olaba ebintu bye bakolera ku snap mu butuufu neŋŋamba nentuulawo nenkirowoozaako naye kyenamanya yatambula almost wiiki namba kati yenga taswala tanakyayogera omusajja bbaawo ku bigenda mu maaso obutambi bwe obutambula nga tanakyakyyogerako yagamba bwe mba simanyi Snapchat bibeerayo sijja bitegeera kati wasigala era omuwa emmere nga womanyi nti kale olumiziddwa kale ekyannuma eyo wiiki by the way ekyannuma eyo wiiki tetwali kyekimu nga we twabadde kati eyo wiiki era wenkyogerako nalaba nga nkiremeddeko gaye era nakwatamu ebibye nanobera ewakyaliwe ogwo gwakumeka gwakubiri nanoba kyokka yakoze ensobi nanoba Shalom neŋŋamba leero waba agenze simuzza like tagenda kukomawo kagendere ddala kati nawo nensooka nembeerawo ng'ali wakyaliwe kati ndowooza kyaliwe oyo yaleetanga abakazi n'amugamba fuluma njagala kola ki kwegatta oba bwe bityo kozi before nga tanaakomawo kuba yakomawo era n'akwetondera n'omusonyiwa kati ng'ayita mu bakyali bange kati kola we yakomawo teyajjayo mwenyini kuneetondera ngasobola ogamba nti amanyi obunafu bwange nti wanayogera ne mukulu wange njawuliriza mukulu wange wanayogera ne kyali wange nana njawuliriza nana kyabaakoze eki kyabaŋŋambye kati we yakomawo ate leero we yakomawo yajja nampeta proposinga mwali mu bantu abo muli kalungi awo oba aproposingira aka mu nnyumba yammwe akafo baali bakayita batya fenna twali tetumanyi it was a surprise it was a surprise yes ne bakukima ne bankima ne bantwala era we bantwala nateekayo baganda bange
kati kale nali sobola kugaana kintu tekimbeerangako bulijjo nange mbyegomba nga ngamba baproposingidde abantu bambi ewantu we yateeka proposal nga walungi ekifo kya buvunaanyizibwa naakyuse neŋŋamba leero alabika naakoze eki asazeewo kati mikwano gye nga wegiŋŋamba olaba omusajja asazeewo nno bantu batono nnyo nno abakola ekyo ekintu akawete nno omusajja asazeewo bapikkerera abo bamanyi neŋŋamba era natuza mukulu wange ne mugala Shamim bamwita Shamaira naye lwakuba kati mutawuni bamwita Shamim ne mugala Shamim omusajja ono kino kyengenda okukola olaba kituufu Shami kije oba yabagamba ki simanyi twegonza ffe abasajja muganda mwoyo mwagala nga buli omu amukkirizamu kyayogera nga baali tebakimanyi Shalom nze gayi yankolanga ebintu nina kino ekintu nze ebyange bibeera byange bya mu nnyumba newaba mutowa newabani simugamba era nalwananga entalo zange nga nzirwanira munda kimala kunsukako neŋŋamba naye mwana nanooliwa bino weebiti nga binsusseeko okitegeera naye nga maze kugezaako Shalom gayi yamproposinga ŋŋamba gayi ateredde akyuse weyamala oproposinga gayi nga ŋŋamba njagala kukyala gamba bazadde batuwa olunaku noga bye nasabira obwedda byonna Katonda abimpadde Shami waabwe neŋŋamba okutegeera omusajja gw'oyagala tukole emikolo nerabidde okunjokya nerabidde okundeetera poliisi byonna nerabidde snap byonna mbyerabidde neŋŋamba leero yakyuse aŋambye nkole ntya era nenziramu nemusindikira yali agenze nemusindikira akameseji nemugamba byewayogedde obitegeeza yes I'm serious nemugamba okaka ewamu wapakinga emmotoka mmeka wajayo emmotoka 120 Shalom nze napipiira ng'omusajja ngambye nti nagenda ayagala kukyala napipiira nenkubirawo baganda bange nebagamba okimanyi omusajja ayagala kukyala kati mukulu wange nangamba ayagala kukyala okw'omunju okw'owabweru kati awo nenziramu nemusika owaayi oyagala kwa munju kwa wabweru nangamba njagala bya wabweru alina okulaga abantu nangamba njagala bya wabweru nenjikubira maama nemugamba maama nemunyonyolamu awo nangamba naye omuntu oyo saamusiima ge mazima mama wange kyekigambo kyasooka okumva maama ye yagambirawo yaŋŋamba naye omuntu oyo saamusiima kyebagamba mbu eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba nga sirya ntambi Shalom nemugamba maama kyakati tugenda sobola kwogerezeganya bingi ku ssimu kanjije buziwaka nzije tubyogereko Shalom nenesitula wayitawo nga wiiki emu nenesitula nengende wa mukadde maama yaŋŋamba mwana wange ampita Nuuru yaŋŋamba Nuuru amazima ngenda gagamba nkimanyi togenda kukkiriza naye ge mazima oyo omusajja we muli mu egiment yemu temugenda kukwatagana muli myaka gyegimu olina ofuna omuntu ng'akusingako omusajja ogenda kubeera naye muddeyo oli ejjusa byebino byendiko byembaddeko n'ebyo nga tobiwulira gwe olina kirimu mikolo nga sibiwulira nga mikolo oba ofaanyi goma esaawo zaalumye edda nga nze wampa ne kaadi essimu yange Shalom kankulu yajjulamu ebifaananyi bya Gomez nga bisaawa oba nkyuse eno Shalom mama wange yaŋŋamba yanterawo ebyo byakakwakulizo ate byali birala mama wange yaŋŋamba omukolo nze sigwagala baba yagala omukolo ajje gubeere gwa munju bantu 2 3 5 saagala byabweru nemugamba kale mama kanjogeremu naye nenzija nenjogera ne gayi nemugamba mama yagambye samuga nti mama takwagala nemugamba mama yagambye tukole akakola akali simple nga ka munju bakumanye biki gayi nagamba nedda njagala gwa wabweru buli omu ategere mbunze nkuyina
Nogaba nanga ate nga njagadde nnyo. Wulira yaŋŋamba oli mukyala wange ayogeza kimanyi gakaweta. Oli mukyala wange njagala buli omu ategere mbu nze nkuyina. Shalom nga era wayitawo ndowooza weeks nga 2 yali ayagala omukolo gubeereyo mu Gwomukaaga nga 16 nga 18 guno omwaka. Nanzirayo negayira mukadde mugamba maama nze first born nina okugulirawo baganda bange leka tukola omukolo kale gubeere gwa bweru naye gubeereko abantu nga bameka nga 2 naye tuguteke wabweru. Mama ngamba nedda. Awo ng'omusajja wagamba omukolo nga budget agirina. Nga nkyayagala sooka mmala kutuwa lunaku. Kati awo afulumye budget. Kati ngalaga yayinawo ssente ngalaga mbu ayinawo ssente. Then ajja afunayo bakyalibe bamwongerezeeko. Shalom nga mama agaana. Kati nga nze ew'omusajja simulaga nti mama yagaana ki? Omukolo. Nga mbeerawo ng'enegayira mama mugamba mama tokikola. Mama leka nzigulewo. Nze mukulu leka nzigulewo. Abalala bonna mama ng'agaana. Kati nga omusajja ngamba innogo omwezi guweddeko yaŋŋamba mu Gwakusatu. Ne guggwako nga mama agaanye. Ngambuuza ki nga mugamba waayi mama yagambye. Soke tukole tulindemu. Nga omusajja anteka ku pressure. Njagala mukolo. Nga ngamba mama kiriza. Mama wange. Yalina muganda we abeera London. Nangamba katumulinda ajje bwe nabimugambamu yampa ekyokusalawo. Mukwano nga tulina olindo we London atonye Uganda asalewo. Owe London yajja mu Gwakuna ndowooza nga 16 awo 17. Nga tutuuza meeting nga mbegayira nalina wansi ku mabibi nga mbagamba banaye temukikola muleke omukolo gubeerewo. Nga baŋŋamba omukolo tugenda gukkiriza gubeerewo naye kukakwakulizaako nti kaliwa mugenda kukola omukolo njukira eby'abasiraamu okukyala basobola bawoowa nika baŋŋamba tokkiriza nika. Tereza family yalaba mama yetayagala yali tamwagala yaŋŋamba tokkiriza nika era omukolo tugenda gukkiriza gubeewo naye teri bya nika. Shalom nga ngamba kati ate nga family y'omusajja nga eraga nti bo baagala nika. Oluvaawo nika ebeewo. Nga omusajja no ngenda mugamba omukolo baagukiriza gubeewo naye bagenda tuwoowa ng'omusajja gamba balina tuwoowa biki nga mugamba kale saamugamba nti bagambye tebagenda tuwoowa nga mugamba bagukiriza omukolo gubeewo. Omukolo baagukiriza gubeewo nga mu Gwomukaaga nga 18. Mama ate nga ddamu yeefuula nga ddamu omukolo agusazaamu. Amugamba naye maama era twafunamuko obutakkanya ne mama wange. Ne mugamba mama woogaana omukolo gwange guno okubaawo twaba nti bagamba abazadde bazaalukuka abaana. Ngenda kuzaalukuka. Laavu yali nnyingi. Nga mama ngamba tewali buzibu. Nzaalukuka naye nze omukolo gwa bw'oba oyagala gubeerewo gukwate gutwale ewammwe. Ewa kitaawo. Jjukira omukolo gwali gugenda beera wa step father kozi ye yatukuza. Ye tata yazaala n'akola ki n'alekaawo. Ne ngamba omukolo gwange sisobola ate ebyo byonna nga bikyali awo baalinako n'embiranyi. Taata ng'omukolo agwagala we anzaala. Taata ataakulabirira. Atandabirira. Naye akasajja gamanyiira. Ng'omukolo taata ssebo agwagala we. Teyamanya yadde engatto, teyamanya yadde stocks, wadde akatambaala. Wadde kugulya kanika. We yawulira omukolo wadde kanika. N'avaayo nzaazaala omwana oyo. Webale nnyo. Ate n'agamba n'asaba neno ebintu. Tetulina namugamba ddeeti ya mukolo, tetulina namugamba pulaani zonna yagamba kimu. Njagala kyolakyo n'abiwandiika mukwano n'abiweereza by'ayagala. Ku mwana gw'ataalabirira. Ne mbagamba. Tukyusemu bataata baddaye, bataata tukyusemu tuswala. Kati ne ngamba maama. Ati awo okusooka ogwongezaayo nga mama agamba ekirungiza omukolo mbadde sigwagala gukwate ogutwale wa taata wo kasita yakola ki agwagala. Mugamba maama oli taata ye yankuza taata abaddewo sisobola kukwata mukolo gwange ngutwala eri olw'okuba mbunno oli ye taata wange nzaala.
ng'agamba mama ng'agamba wakola bubyo gamba kitaawo kati engeri nze omukolo gye mbadde era sigwagala gukwate ogutwale wa taatawo sigenda kulinnyayo nga ngamba sisobola kukola mukolo nga maama taliiko okitegeera nga mpoyawoya mama nga mugamba maama mumwe muganya okwatagana ne taata agamba tajja linnyayo eno ewa musanjiwe nga taata agamba tajja kulinnyayo nga mama agamba naye omukolo gubeere wa taata nzaala tajja kulinnyayo ngamba gamba yuma muganye mu okwatagana mu abantu abakulu ababiri kati nze kanneesalirewo ne mbagamba omukolo ngwagala wa mama wange tata n'enkimugjamu maama omukolo ajjamu agusazaamu olwo yeefudde agamba oba oyagala omukolo gukole nesijja linnyawo nemugamba maama kakkana omukolo guleke gubeewo kasita nakugamba tebagenda tuwa omukolo nga gutandika ogenda maaso ng'omukulu mugamba ng'omukulu atandika kugira gundi bajeti ze nga gutambula nga sente zaazirina ng'alaga aziyina kozi namugamba esente soko mpe sente z'engoye zengenda okwambala ompeka ekitundu n'ebintu obeeko byogula byendabako nti nno bibiri era bulwaiko obujaani akuna emigaati waliwo yali yagimusuubiza n'omukola emigaati bamusuubiza misuubiza omwami era eyamusuubiza emigaati mukazi wattu yagikola ki toba njagala famire yaffe tewaffe toleeta buntu bwakisosirwa obwo bwobugula enyipepa ewaffe nanebaza famire yaffe tebakkiriza buntu bwakisirwa obwo bwobugula enyipepa bugaati nange mama nge yagamba tayagala nnyanya tayagala butungulu tayagala green paper era tebyaliwo bukuloni ebintu nno nze nabyesibira parking ebintu by'emikono yes parking ebintu kukyala n'okwanjula kati nze nesibira ebintu byange era bikimu kye baleeta ewaffe ng'okimanyi nga mulimu bulubbaani oyo lweyiko kati nno epati yasinga n'okunyumira nga byampakinga ngamba ye kati bano bembiwa bankolera ki ng'olwo ngamba bwaba obuto muteremu kamu munogo mutekemu bubiri bwe batyo kozi ze nabyesibira ng'era mmalina abantu be bagenda byowa Shalom omukolo bagongerayo kati twalina anko waffe like muganda mamanyi yalina campaign ez'akamyufu aka NRM omukolo we bagongezangayo date gye balonda nga ekwatagana n'akalulu akamyufu mukwano ndowooza anko yalina sente zagenda okuwaayo mama nga mnyingiko anko ng'agamba omukolo no bakagongeza emirundi 3 anko ng'agamba tetugenda kusobola kukola mukolo ng'ate n'akamyufu bwekali we banankuba ate tukole ebyokusanyuka abantu banalowooza ki erudda ate nga wagamba abamu nga bagamba nedda omukolo tuguleke tugubeerewo wawangula tujaguze bulungi mukwano ne wabeerawo debate yawangula ne wabeera kati omukolo ate ne baddamu ne bagusazaamu ne bagamba tegusobola beerawo ku date y'emu n'akamyufu oli honorable Mulamba ne bagujjawo ne bagukasuka we baagukasuka mayo period omukulu ne bamugoba ku mulimu gye yali akola wange ne bamugoba ku mulimu gye yali akola we bamugoba nga mugamba bakugobye tugenda kukola tutya tugusazeemu omukolo webale nnyo kyenasookera ddala omuganda mugamba omanyi omukolo guno nze nga manyi muli mutima nti maama olwedde abadde tayagala mukolo omugamba omanyi omukolo guno olaba otya otugusazaamu buno obusente bw'obadde ogenda oteeka mu mukolo ofunemu bizinensi eyiyo nga gwakigamba omusajja nze kimugamba gayinga agamba tekigenda kusoboka olwo ayiseeyise mbantu abantu bamuwadde sente zo we baazimuwanga simanyi gye yaziteeka kozi nze yaŋŋambako mbu yali afunye ekiyumba simanya kyenkoko ng'afunye enkoko mu kyalo ne maama we kati namubuuza nemugamba omukolo tugukole ki tuguleke byali ntuse nga bintamye Shalom omukolo bagongezayongezaayo
mama wange si musanyufu na mukolo okitegeera namugamba tuguleke tusooke olabe ekyokukola kati nno n'okumanya nti gayi bamugobye si yeyaŋŋamba gayi bamugoba wiiki nga nnamba nga tayogera naye ng'akeera ku makya Shalom n'ayambala n'akulaga nti agenze nga mwali mu kibuga akola mu tawuni kumbe ayina ewachaliwe wabeera mu kibuga tatuuka ayina wachaliwe ayina bino ogundi electronic oba ng'ayina wabeera yes wayina wabeera mpaka ssaawa zaakomawo ekiro gayi mbeera mu kyalo ndowooza nabitegeera mu kyalo ng'era bampise mb'olina okujja nga omanyeyo mu kyalo oyitemuko ku bantu abanaatuwa amatooke simanyi abanaatuwa biki obayiteeyitemu ne ŋŋamba naye ono nga ndaba waliwo ebikyuseemu n'akameeza nga kakoze eki kakyuse ne nkubira kyaliwo oyo gy'atera onnobera ne mugamba halo mwana ki ekiriwo tewali ne mugamba n'otaŋŋamba neepima nga n'otaŋŋamba naŋŋamba mwana gwe byajja bubi ne mugamba naye ate wandiŋŋambye kati tugenda kukola tutya naŋŋamba simanyi naye ennaku zinaakolerawa nga kyaliwe waŋŋamba naŋŋamba naye ennaku zinaakolerawa ne mugamba simanyi naye ze ndaba ajja mu ttawuni nagamba nedda tatuuka mu ttawuni ku mulimu baamugoba dda wiiki nnamba nga kyaliwe nno yakoze eki yaŋŋambye nga ye teyabiŋŋambako yadde banaye nali mu kyalo ne bye naliko ne mbivaako ne ŋŋamba maama ŋŋenda naŋŋamba ate olagawa tukyayitamba nogamba maama kasooke ŋŋende mu ttawuni waliwo ebiguddewo mangu najja singa nali wafuna booda lwakuba waali wala nali mpulira njagala mbuuke ntuuke mangu omugambe kiki nje mugambe obadde olinda ki okuŋŋamba nti baakugoba okiwulira kozi nze nali mukyala we Shalom ate nga bikimu mulaga nti wendi ng'ate nalinga nalwedde omusapootinga Shalom ntuuka gayi akomawo ekiro yansangawo nga nzimbye nga ngenda kwabika nga ne mutunire bati mugamba obadde ogenda kuŋŋamba ddi nti baakugoba naŋŋamba wabitegedde bw'akyangamba wabitegedde ani yaggambye nemugamba sisobola kuba mu kibuga wonna nga tewali muntu omanyi olugambo lw'omu kibuga nemuga tewali muntu atasobola kuŋŋamba mu kibuga nga yabitegeerako naŋŋamba yebangoba nemawaka tugenda kukola tutya naŋŋamba njagala mu kibuga vaayo njagala kukola byamasannyalaze naye ninawo miliyoni meka awo we namutuuliza ne mugamba olaba otya omukolo we tugwesonyiwa obwo obusente n'obukwata n'obuteeka muki mu bizinesi naye nga ne miliyoni 5 yali azirina Shalom nga tazirina ng'alimba abantu bamuwanga ssente z'emikolo nga simanyi gyazisa Shalom gaye nga tubeerawo olwo ategedde nti ntegedde muno tekyakola awo natandika obbeera ewaka nze nene emikolo mu kyalo bagikola ki bagigenda mu maaso omulimu yagufiirwa ndowooza tubulayo weeks nga 3 okutuuka ku mukolo ŋŋamba sigenda kufa kisiiri kankubire maama mugambe embeera eriwo nga nkubira maama gwemesi nno twakola ki twazisasula aba make-up nali mbulayo wa make-up mpozi ne bamaidi bange nali sinaba basasulira za nviiri Shalom nga nkubira maama nga mugamba embeera eriwo maama yakaaba Shalom twakabira ku simu ne maama wange nemugamba maama tokaaba guma naŋŋamba nakugamba mwana wange kiki kino kyonkoze okitegeera kino kyonkoze abantu ngenda bagamba ntya nze omuntu omukulu mbagambe ntya nti ate emikolo tegikyabaddeyo nga wabadde wabulayo wiiki 3 abantu be naye nga omanyi abo abantu abakulu bamukwatiddeko bamukwatirako omukazi watwe ategeka mama wange yakaaba Shalom nempulira ennaku neŋŋamba naye nze ndiko ekikyamu
mama nangamba kati tugenda kukola tutya mweyo period mama wange yalina gye yasasula amatooke olusuku abo abantu nga yagabuukinga mbu yagabuukinga leero enkeera nanyini matooke najja waka n'amugamba mbu kumaca yajja ne poliisi n'amugamba ajati mwabbye amatooke gange n'amugamba sebo ndi mukazi mukulu ndi mukyala mukulu nziba nti amatooke nti olunaku lwe mwazze ne mu bookinga amatooke gange baagabbye mu lusuku mmwe abaabuukinze mwe be nasembye olambuza ekitegeeza mmwe mwagatutte n'akamugamba nti emikolo omusajja emirimu gyagotaanye bamuguddeko ogw'obubbi Shalom banange mama yakaaba Shalom mama wange yakaaba naye nga sina kyakukola nengamba omusajja omanyi emikolo tugireke kuba ate kati we bigenzeemu amaziga ga maama tebigenda kuba birungi omusajja nga naye agamba talina wagenda agamba famire ye nga tayagala agamba famire ye mbu takyakola ng'aweza simanya mbadde nze ndabire waka biki ate wenna abagamba mbu sikyakola bigenda kuba bibi Shalom twatuula ewaka awo nga tetubitegeera ekirungi nze nalinawo obusente bwange like bwe nali nsavinga mpola mpola bwe nkugamba nti emikolo nze nagyekolera towakana ng'oggyeko lweyiko makuloni biki Shalom nagula sukaali nengula omuceere nengula ettooke ebintu ebisinga byonna bye baleeta ng'oggyeko bye bateeka mu bubokisi nze nabyegulira omusajja yagano sazaamu omukolo nga ne mama wange esawa waliwo we yatuuka ng'agamba tukireke kiveewo kiggwe kiveewo baleme gamba nti muwala wa gundi yali aleeta omusajja ate omusajja n'akola ki n'atajja okitegeera negulira ebintu Shalom nagamba omusajja ogambye olina $5,000,000 zireete tukole kitangamba mbate naguze akaduuka mbunina akaduuka k'abyamasannyalaze ke naguze kenjagala okutandika okukoleramu Shalom nengamba owaayi alabika yaguze akaduuka kumbe yali alimba nga n'akaduuka tekaliiyo kozi namulemerako ne mugamba tugende ndabe kwako akaduuka k'ogamba ke waguze ndabe wookolera ennaku zino we yaddamu yeekubira simu akaduuka mumpamu sente meka muzimpe kuba naawe wantu ndaba tewakola nanzijako lwaba nzijeeko nti akaduuka yakoze eki yakatunze nemubuuza sente abantu ze baakuwa Shalom nze nebaza abavubuka b'omu Kalungi abavubuka b'omu Mutaasa Temiseewo nenebaza ne ifix bambi mwebale nnyo abo abantu baatuwa sente naye saazirabako ate n'abantu abasinga omuwa sente baamuwalwa kuba Shami waffe ffe ku mukolo gwaffe twali tutegedde obeera n'abantu nga 3 naye lwaki lwakuba nze naye engeri gye twagenda nga twongezaayo emikolo abantu ne batuka ne bagamba naye bano abantu baleka batuzannyira ku bwongo emikolo tegiriiyo ffe omukolo gwabaayo Shalom naye buli omu ng'abuuza gwabaddeyo baagukoze biki tumanyi byakiyaayo kitegeera kozi bali ng'ate busimaya bagongezaayo ate bakozewe bati Shalom nagula ebintu negulira ebintu era famire yange yonna gye muli mukimanye nti ebintu bye mwalya bya mwana wammwe bya mwana wammwe zali sente zange si bya mwami byali byange Shalom nze ku mukolo gwange nakola ekintu ekitabangawo era ekyalo twakireka kiwuniikiride nga kiwuuma Shalom omukolo gwange gwaliyo omugwa 8 nga 16 natuuka lwakutaano ssaawa 9 ez'ekiro ng'omukolo gwankeera ng'olwo Ddiko abanja kakadde yasaba obu nga banjayo balansi wa kakadde nga omusajja takayina Ddiko n'agamba tagenda linnya ku gundi ku mukolo
kutimba nga tetumumazeeyo ssente. Shalom ne nnoonya akakadde nenkawo owaddiko era omukyalo oyo owaddiko sijja mwogera amannya naye wankola bubi ku nnoonya gye nanoonyamu ssente yange n'ebintu bye watimba butuufu wakola bubi. No, like sijja mwogera linnya naye wakola bubi ennoonya gye nanoonyamu ssente n'engeri gye walyogeramu naffe wakola bubi. Sijja kukuttira akatale naye wakola bubi. Okiwulira? Owaddiko nenoonya ssente ekyo ekiro owaddiko yatuliisa n'okutuuka ku mukolo kozi twatuuka kiro ssaawa 9 Shalom. Olumusi obudde bwa tebukedde ng'omukolo nno gwankeera. Neŋŋamba byonna kambiyitemu naye kyetuufu omukolo kuvaawo n'abantu kale butaswala nti baali beeteka ku bintu ate ne bitagira. Omusajja essente z'alina otteeka mu bbaasa ya maama eya taata eya ssenga ey'omuko nga toziyina. Gwe aziteekamu? Nze namuwa ssente ezaateekebwa mu bbaasa eya maama eya taata eya ssenga n'ey'omuko. Ate ne ku ssente ze namuwa n'azitoolako. Ebbaasa ya taata yateekamu $3,000, ebbaasa ya maama n'ateekamu $4,000, ey'omuko 5,000, eya ssenga n'ateekamu $2,000. Ontegeera? Nze naswala n'enswaluka. Nze nasigala nga ku kyalo ffe emboozi. Nze yali emboozi. Gwomanyi omugole otuuka ssaawa 9 ogw'ekiro. Lwaki? Kozi ebintu bye nayitamu mwaka kaseera akasembayo ku mukolo Shalom byali bingi. Ne tutuuka ku mukolo ab'ekika nammwe ne mukola firimu ze mwakola ne mukweka omucere gw'abako. Ekitegeera abako baali balina kulya basmati ne babawa kitalo omucere ne bagukweka. Mama nga amala okugira amala okufumba ogwo omucere ne balyoka bagugjayo. Okitegeera ne balyoka bajjayo guli omucere abako gwe babajja balina okulya. Naye n'omukweta sana kulya basmati naye twali Shalom twali tugezezzaako kale ffe tuleme kuswala gye bali. Koze family gyenvaamu ya kitiibwa naye ate n'abafamily ne mukola ebyekisiru ne mukweka omucere. Mukazi mama wange munaku ayiyiza ketuyiyiza ate mumukoze naye mumukoze mukoze ddate. Yes, ne bakweka omucere Shalom mukazi wattu amala ofumba ate guli omucere omulala ng'ate bagamba mbu bagukoze eki bagulabye. Ebyo byonna ne bibeerawo ebyo byonna ne tubigumiikiriza. Kati omukolo we gwaggwa ne mukama we Kampala n'omwami mwana gwe omukolo gwatakoze n'akwebaza. Omukolo siyogedde no paati ebintu bye baawa bano ababuuza nze kennyini nze nabigula. Natuuka twabigula nze kennyini nze nabigula. Bye baawa bano abantu abazze okubuuza. May my offsprings never reach that level of love. Okitegeera nze nabigula kyolina omumanya neekolera omukolo. Saagala sekaba nemundeke. Neekolera omukolo nga mama omusajja gwe yakukaka gwe yankaka mama wange naye nakiraba neŋŋamba kino ekintu singa nawuliriza maama osanga mama tumwetondera tetwamanya bwali butamanya. Ya mama wange era namwetondera ne mugamba maama nsaba kunsonyiwa. Okitegeera naye abantu besijja kwetondera beba famire ya mama wange ababba omucere gwaffe gwa basmati ababba omucere ne baleta mukazi wattu amalo buli kimu bakimulekerera Shalom. Nabagamba famire nga mumpakanye famire kola akantuko nze kola omukolo gwo bitaba kyalibo bana bakumanyi 10 muli emmere yamu kiwedde teyalina kugira teyalina kukola ki. Twakola omukolo Shalom bameidi bange bambadde twali smart koza abagome nze saaswa kujja munange nali ntamidde natamiira ku lunaku lw'omukolo saaswa kujja ku mukolo ndaba guwedde nga bandiddeko emmere bannaaye munnange omukolo nga tugumala era we twava mu kidaala nga bamaze oyingiza ebintu
ningamba abantu bange be najja nabo bameji bange be najja nabo ne bagamba yesawa nti sebaza ku muntu wa kukyalo sebaza ku muntu wa kikasina gwe nebaza wabula mama wange actually kankunyumize mama wange okumanya alabika alitayagala oyo musajja ebintu nga we babireeta bwe yabigabira abantu talina kintu neki okujjako ebbaasa ate n'ebbaasa kasita bakebera ebbaasa nga mulimu emitwalo neno omukabe ebbaasa yanyazaala banange Shalom abasajja abeeru abasajja abeeru babba n'ebirabo mu bbaasa abasajja abeeru ebanyongedde ensonga nze omusajja omweru simwagala nvumirira omusajja omweru saagala musajja mweru naswala Shalom naswala kale nekyebbaasa saasoka kimanyirawo mama ngamba luvannyuma nangamba mwana wange wali otadde mu sente meka mu bbaasa mu bbaasa namuwa oba gyali mitwalo oba 25 nambi gyaba ateeka mu yama yes namuwa emitwalo 2 no namuwa emitwalo 25 like agatte mama ne taata oba nsiba akapapula ng'omuyindi azikubanga abazika odi 10 awo akagenda okukyusa obulamu onsagala tiimu emu nekalaga red kayinza obba kalaga losi ng'omusajja atuyinza obbanga tunaye nga tojja akuba akapapula yali asuubira green akantu ka red ako mwana sifa abagenze mu weekend samulabako ng'asiba akapapula ate n'ekintu kye nali mulaba kyeyalinga oba alina abawala abalala sijja kulimba ekituufu byonna kale abinkoze naye si mwenzi samulabako na muwala mulala ate yastrikinganga ng'aweereza abawala yali abawa mmere ya naye kale teyakindaga wakiraba obutambi wabulaba no saakiraba ya kale ayinza okuba kalinga nze si mwenzi Shalom tumala omukolo seebaza yadde abawo ku kyalo yadde ki basoma nabo saabeebaza wabula nagamba mamange maama kozi mamange yali amanyi ddiru yaffe namugamba tugenda kujja saawa bwe ziti ate omukolo we guggwa era tuyitemu nangamba kale tewali ki tewali buzibu kati emikolo giwedde omwami talina mulimu sente ozijje mu bizinesi we yasigala etya bizinesi yayuugamu kozi najjamu ssente eziwera waayo yagala muneefuna ssanyu yes yayuuga olumunyi bannahiya yes bannanambu mulabye nana kalinga nana yakimanya emikolo gwagikoze ya by the way ya nana yali akimanyi kozi buli nze yekyali wange yali akimanyi nti emikolo mukazi wattu era bambeerangako ne mukulu wange nga bamanyi kyendi mu kuyitamu kati oli okye ennaku kati omusajja mwayawukana wulira kati leka nkumalirayo Shalom tuva ku mikolo tudde ewaka kati tudde ewaka jjukira kati nze nsasula rent buli kimu kintunulidde gwakoze emikolo ate gwayasula rent ate omulimu gwali gwaggwawo mulina laavu Shalom omukulu mu bizibu byayitamu byali ayitamu nti nga talina kyasobola providinga waka ng'afuna group oyo omwami eyaleeta obwo obuzibu bamuyita Sadat Wiz oba ku TikTok akozesa biki Sadat ono omweru omanyi naye mweru oyo alina BMW yes abasajja abeeru oyo muvubuka ali abawala abalina infection ne bagamba mbu mami eye cream mukwano Sadat okoze kyamaanyi nnyo okwawula amaka g'abantu olw'okuba wakwata omukazi atategeerekeka n'omuteeka ewuwo okitegeera gw'olowooza buli omu ogenda kujja ng'otegeerera amaka g'abanno yes weddeko oyinza okuba olina Sadat otunda masimu awo atunda masimu kalungi awo opposite ku dduuka lya Bloom Gadgets gayo oyo bannange muyinako obukyayi ana BMW anaka BMW kavu ya oba kati avuga mmotoka gisimanyi naye Sadat Wiz oli muvubuka muwanvu oli mweru owunya enkwawa oyagala obukazi obutamalayo obwo buleeta amazzi ga white mu legging ne bugamba mbu oyo cream amazzi ga white ge galiwo ate omuwala wotuukira okubeera n'amazzi ga white ne gayita mu nnika ne gayita mu legging otabeera kulimu nedda
Omala agamba cream. Yes, agamba oba toyina maziga white mukwano oba towooma. You're not creamy. Yes. Omwala yatugamba mbu mami ice cream. Oyagala ekyovu. Oyagala kakurimu. But there's no infection mukwano. Eyo infection. No infection. Gumanyi omukazi infection neita munika neita mu legging nekwatira wanu wabweru. Ngoweza mbu ice cream. Eyo infection mami genda wejjanjabe. Bakuyita Daisy. Ruhanga witu. Wejjanjabe. Bakuyita Daisy. Buli muvubuka okalungi akwebase kolowooza nti oli mulungi kumbe bakuyita mbuyisi. Toli mulungi, just oli mwangu wa kutuukirira. Ate oli mwangu wa kuyitamu. Yes. Anana cream. Yes, oyagamba mbu mami ice cream kumbe otambuza infection. Nefa omuntu ateekwa butesi kapaleke. Kati bamuli abati awo yawunya. Bamuli ate yatugamba munnanga abasajja be bamujja munika n'emimwa. Pozi nga batamidde. Mbu bamu ate abasajja bamulya munnaye abategeerekeka naye munnaye simanyi oba bakulya nali ndidde kumala infection ne box yange nagisuula. Ennyumba yonna neewunya kati yooli. Abasajja abali ofanga tolidde mwala ina infection. Mami, I'm beautiful. You're beautiful. She's creamy. Ogendo ojjanjabe infection mukwano. Yani? Ye Daisy. Yeita Tinky Winky ku TikTok. Kaidawo tunde eddagala lya infection. Genda soka gwa mwenyini so Tinky Winky. Yes. Bakuba ngala tujja kwanja ku Tinky Winky. Waliwo abantu ng'olina obeera open. Kubanga wotaba. Oya Tinky Winky. Kade wafaanana simumanyi mumbe ku Tinky Winky ndala. Kamalayo. Anange kano nkakola naye. Kadi ngamba mazi. Nga kalina akawato. Mukazi mulungi naye otambuza ekirwadde. Jebbi yakaweereza dahayi. Jebbi yagala kyovu. Jebbi kalina omubiri. Kayirabika bulungi. Negwe kano kajjanjabika. Okajjanja bano n'okatereeza. Banye mujja ku Bivo Organic. Bivo Organic eri 0752602427 abalina infection abalina akakulimu ako mujje babajjanjabe. Baby eye cream. Waliwo kakulimu akalungi siko nanti kabi. Naye oli cream omulungi. Yes, yoyo cream. Naye oli just nga onotuula n'olaba osalo. Enyembozi enmenyo tumalirize. Business kati erieta gwala suya rent biri bitya. Kati obuzibu kati Shalom bwennyine essaawa zino. Nti toweereza hayi Tinky Winky muleke. Obuzibu bwennyine essaawa zino Shalom. Tinky Winky alina enkovu. Jjukira yagwako eddalu by the way. Tinky Winky yagwa eddalu. Yakava ebutabika. Yagwa eddalu olw'enjaga n'agamba mbuno byewaabwe byamukwata kumbe enjaga na ice. Kati ayina enkovu kuno endowooza yali ayagala okubuuka ekikomera ne bamukola ki? Yagambye mu bwa sukali busiga bwe bumu neobasigwa soso omusaano. Asigala awomba abakazi beekaza abeezi. Kati essaawa zino ekiriwo nti Gayi wetwava ku mikolo Gayi ne tudde ewaka ne mutuuza ne mugamba mukwano tokyalina mulimu tugenda kola tutya. Nalina kyali wange ali e Dubai ne mugamba oba connecting ku kyali wange bakutwala e Dubai. Nagamba nze kati nga wondaba ndi munafu. Nati mweru taswa kukola. Abasajja abeeruwe batyo. Munafu kati ate ebintu byetaaga okukeera sijja sobola kukeera. Nangamba naye njagala kunonyayo akakadde. Ndabe simambu Sadati yaŋŋambye nja osuubula ebifalansa mbere nga ntunda ebifalansa. Naye nga bisibya. Webale nnyo. Ebifalansa nga byatusibya ng'osiba ku CPS. Kati Gayi nga mugamba kale kati kumbe oyo omuvubuka Sadati oba yamugamba agende yeetege kuba ye smart wire. Yes. Mbandi awo. Sadati alimu engeri. Simanyi oyo Sadati n'omulala wakuba yabambi talina buzibu naye yeetaagako ka question mark oyo kyaliwe gy'anobera.
naye sijja mwogera linnya kati lwali lumu nga bamutwala mu bbaala tokola tolina kyo providinga waka nga nkubira halo banange teyankubira nze nalinda omuntu nga simulaba takomawo saa 6 mmeka ne mugamba waayi ulibwa wabadde tinagamba basadati bantutteko out ne mugamba bakututte out kwa omuntu atakola mama olwo mafuta agende out walila statement yange Shalom omuntu atakola bakututte out ogenda kola ki banno bagenda kuba basaba ebyokunywa bwani agenda okusasulira oyagala kubeera nga nawe ofuse bana bavubuka n'ogenda ne munno n'akuspendingirako bikimu nga gwe tolina kyosaba kwegulira ne mugamba wandirinzeeko embeera gy'olimu eno yeetaaga otuule osooka olowooze nanzijjako bwe yanzijjako ne ngamba waayi izero ng'ebyo mbimugambye ku ssimu zaali ziwera 11 tutututu nga nkonkonyi tutututu Shalom omuntu gwosanze nga yeebase tosobola kuŋŋamba nti ogenda kunkongona eddakiika 2 nzuukuke nzigulewo mba nnyimuka mu kikunta nzije mu ddiiro nzigulewo nga bamugamba kukonkona otya zino eddakiika zonna ng'omukazi takuggulira kyanga nyumba gwajjasula mu makaago ne bamugamba mu makaago n'okonkona zino eddakiika ng'omukazi takuggulira bwe mwana omukazi akujooga atya jangu tugende muli ne ŋŋamba lwaki boogedde we bati ng'olwedde mbadde nzija kuggulawo ne bamutwala we bamutwala bamugamba enkeera genda oggyayo ebintu byo omukazi osooka omuleke n'anobeera najja bajja ne Sadati n'apaakinga wabweru ng'emmotoka egunda omuziki ne bankonkona zaali ssaawa 2 ez'ekiro ne mbagamba mwagala kimbu ggulawo najjayo ebintu byakuviire ne mbagamba ye gwe Sadati ojja otya maka gange okuŋŋamba by'oŋŋamba ate Sadati wakola ebyo byonna ng'olowooza mbu nsobola okuddira sisobola Sadati ex wange naye yateekangawo nnyo olukongolo twawukane kirabika wamma Sadati bwe buzibu okitegeera era yabagamba mbu nze Shamimu tasobola kunkyawa okitegeera nga lwaki sikukyawa gwe nga lwaki sikukyawa wali okola ki ekyo ekyamanyi abasajja abalala batasobola kukola yakutuusanga ku ntikko no buli musajja asobola otuusa omukazi ku ntikko n'omukazi osobola okwetuusa ku ntikko wekka ng'oyagadde okitegeera n'amugamba mbujjayo ne mbagamba azza kima bintu bye tewali kyayagala mbukobbo nti ye ne mugamba yingira ne mugamba buli kyolaba wano kyoyagala otwala kitwale n'abitwala nakwata ebintu n'abitwala we babitwala Sadati n'amugamba kubira landiroodi omugamba ennyumba yo givuddemu ajja amugobe mu nnyumba n'abakubira landiroodi n'amugamba ssebo ennyumba yo tugivuddemu ensobi gye twakola nti ye yali asasulira ku ssimu ye nga tusasula landiroodi ng'awandiika mannya ge nga nze tawandiika gange era enkeera landiroodi yajja n'aŋŋamba nnyabo nanyini ennyumba omuntu gwe nagiwa yaŋŋambye agivuddemu so kati gwe sikumanyi mugamba naye ssebo bulijjo twaba tuli bafumbo oŋŋamba otya mbu tomanyi ennyumba sinagambako mbu enneme okusasula nti oba olina omwezi gw'otubanja nti oba munnange tewali nsonga ne mugamba ennyumba ngenda sobola ogisasula kubeera bulijjo nze mbadde muwa ssente gwe lwakuba obadde tokola ki tokimanyi okitegeera naŋŋamba oba oli ennyumba ogyagala nnyo mpa emyezi 4 ogiyingire ng'omupangisa omupya ne mugamba lwaki ompisa bwe batyo ennyumba eyo nali njagala Shalom ne mugamba ngenda kuwa emyezi emeka 2 emyezi 4 sigiyina naŋŋamba nkugambye njagala emyezi 4 oba togiyina fuluma ennyumba yange Shalom nagamba sigenda kweregana musajja emyezi 4 sigiyina ennyumba ya mitwalo 8 neŋŋamba kangende noonye ennyumba ne mugamba ennyumba sigenda gisobola nengenda givaamu naŋŋamba nkwadde wiiki emu yajja ku Mande netandika onoonya ennyumba ku Lwokusatu ne baleeta abapangisa nga bazze kulambulanga 9 neŋŋamba omuntu gwowadde wiiki oŋŋamba otya mbu essaawa zinatoleesa abapangisa balambule nga nkyali mu nnyumba neŋŋamba akamanyi osijja kasobola Shalom nenoonya ennyumba mangu nengenda nensasula ennyumba eyo gyendi nensasula emyezi 2
kati ogwokusatu nenguwako emitwalo 2 ne basigala bamanje emitwalo ameka 2 ne mugamba landlord omwezi ogwokubiri gunaba guggwako nga mmalayo balance ko omusajja nti kale nga nva eno nga nzira eri omukulu we yali agenda yatwalamu TV nangoye ze nangatto nga ngenda eri we ngenda eri mbeerayo nga nfuna edduuka nalinamu obusente bwe nali savinga nga nfuna edduuka nga njaga kwa cosmetics nga nfuna edduuka nga ndisasula emyezi 3 gyemitwalo 9 yes nga nfuna edduuka nga nditeekamu ne furniture biki kati mba ndi eyo nga nfuna ebisajja ebikulukulu esajja kingamba njagala kutwalako Mombasa ngamba nzali mu gundi yes heartbreak lwaki tebantwala Mombasa nenyumirwa nga nalinamu egundi y'okusuubula ebintu byengenda oteka mu dduuka kati nga ngamba wati sikozesa guno omukisa n'embisuubula Nairobi nenzija nabyo Shalom nakagenda eri wiiki ng'emu omusajja agambye atwala Mombasa jujujujuju nga njiyemu awo katiketi ngamba kangende nga ngenda njoge Mombasa wa wiiki ezo 2 nga nvaayo nga ngamba kansubula ebintu byange Shalom nga ngenda e Nairobi waliawo katawuni nga olaba kikuubo waffe bakayita Isiri ebintu byawe bya layisi nti osobola okugula ddira ey'emitwalo 3 eno eri ne bagigusa 7 Shalom ngangula bintu byengenda teeka mu dduuka Shalom ebintu tebyasala ku booda olw'emisolo era kati byonna byonna ebyalavu nga mbitadde ebbali kati ekintu kyendi mu kuyitamu essaawa eno nti obusente nga bwe nabuyina nabusubulamu ebintu nga nsuubira kozi ne baŋŋamba ku kyemisolo ne baŋŋamba naye waliwo bano abo ba kondakita ba baasi osobola baayo kasente akasaamusaamu basobola okuyisizaawo ki ebintu byo ne ŋŋamba kale Shalom ne nkwata obusente engeri gye natuuka eri nga ebintu birungi ate nga bya layisi ne ŋŋamba kangule ne ngula ebintu tebyasala ku booda kondakita amuwa sente namuwa nakubba ebintu tebyasala ebintu ne babikwata waliwo like mu basi gye twajjiramu mwalimu abakukusa simanya kokayini biki kati obuzibu oba bwava kwabo kozi bakwata basi yonna basi eyo gye twajjiramu okuva e Nairobi twagireka ku booda ne batuwa basi endala n'ebintu ne bisigala ekitegeera nenkomawo edduuka ndisasudde siinaamu ssente nenkomawo e Kampala edduuka nalisasula emyezi gitambula neŋŋamba Mukama leero kyontuusizzaako sikirabanga olina akantu kali kewaŋŋamba luli noŋŋamba Shamimu mbalaza abantu Shalom osobola okundagayo omuntu nannyamba kakyagalayo kasente njagalayo kasente nteekemu ebintu mu dduuka koze edduuka lyaggwa buli kimu fanicha mwali ekibulamu bintu ate nga nali ngezezzaako binza bbanga lya sente nga mmeka binza kubanga kale nze enfuna yange nali mu miliyoni 3 naye ebintu bye bakwata ku booda biringa miliyoni 2 nga mu emitwalo nga 8 yes era mbadde nsaba ondaga abantu abasobola okunnyamba ne bankwasizaako kozi sisabiriza naye kale wesaazi wendi n'engeri kale gye mbadde omwana omuwala kugina emyaka ngezezzaako Shalom ngezezzaako sisaako okubira mulanga wa mama wange mukazi munaku talina sente era we namugamba yaŋŋamba kaakati nze gw'ogamba ntunuulidde ggwe era gwe wooba toyina nange siina naye nga nali nkoze entegeka yange nga Shalom nebikyankalana bukyankalanya so ali eyo abagagga bange abalaba interview eno mutuwe ku ssente
Osobola osoma ennamba yo? Tewali buzibu. Soma ennamba y'essimu. Nejjebya giteeka waawo. Kaakati bakama baffe bonna abaana basobodde otuyambako oba okunyambako. Basobola okunyambira ku 0703 35 30 46. Njiddemu. Eri 0705 eri 0703 35 30 46. Naffe nnyo ngenda atambulako mbagagga bange ndabe. At least tunakola Friends of Shalom tuweho kye tukolawo Allah wana abatusobozesezza. Inshallah. Bwe mba ku set mbanya bivu organic bajanjabisa butonde abalina infections ng'ogamba oli creamy ku 0752602427 bakujanja infection aga amazzi agawundira agawunyaago. Anjuga gye tugula amasimu bali kwa Ivory ku G19 kunamba esimu eryawo backbook laptop zonna tablets z'abaana simu yagwa amazzi base banza teziwulira enda iterezi. Ati nakalembe musomi wa dduwa asangibwa busala ku stage esembayo takizikyukira ali ebweru mwezi ka WhatsApp namba esimu eryawo tapulaziganye bufumbo mirimu ajja babikolako. Story nzule tuyigemu ekintu kingi nnyo tuwulirize abazadde naffe twewulirize tetwakanga mbeera bwe kiba kiganye. Sigasukkaano mbadde ne Shami namba esimu ajbasome naffe tugaba kuyiya tulabe buli ali eyo story mugiwulidde eri organic ya ddala. Tuna tukola ensobi nyali tufunye kati business tubeewo mpola musule bulungi mbere bulungi mweraba.